His Excellency the President, we all rise up, banange tumukubire mu ngalo. Omukolo ogw'okukakasa n'okutuuza kalabalaba ow'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga omujja Moses Odong gubadde ku kisaawe Kololo nga gwetabiddwako President Museveni ne mukyala we era Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. We welcome you, Your Excellency. Abadde kalabalaba w'enzikiriza z'abalokole Bishop Joshua Lwere abuulidde President omusingi ekkanisa z'abalokole kwe zizimbiddwa era n'amukakasa nti wadde nga zirimu ebiwayi eby'enjawulo bakwatagana mu mbeera yonna. I want to start by clearing the air about that. Some people think we are disjointed, but we work together. We may be structured in different umbrellas, but we are still friends and we work together. Lwera asabye Pulezidenti okuwa abalokole ettaka balikolereko ekijjukizo ku mulembe gwe era n'amusaba buli mulabirizi w'abalokole mu kitiibwa ky'abapentekooti aweebwe emmotoka nga bw'azaakola ku b'amadiini amalala. We ask that Your Excellency will consider this as a major issue to this government, that you leave a landmark, that it's the only government that gave land or building to Balokole, so that we also have a home of our own. For the cause of the bishops, now that I know that you seceded from the other group, I will give you cars. There is no problem. Even the issue of land will be sorted out. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.